kale wona osinzira okubeera nga otulaba nkwanirizaako nnyo ku mukutu guno gwa MS Media Uganda tuzze twogere ebigambo olunaku olwaleero nyina Mr. President Osama Ssemwogerere agenda kubuuza oluvannyuma tugenda tandika okwogera ebigambo nga w'omulaba ku ntebe eno talina kirala kyayagala okuggyako obukulembeze bw'eggwanga lino erya Uganda. Bingi byalaba nti singa yabeera mu ntebe byasobola okukyusa n'okutereeza. Agenda kubuuza tutandike okwogera ebigambo. Tukwaniriza Mr. President. Neyanza nnyo ekitiibwa. Bannayuganda mwenna mbalamusizzaako amanya n'eddoboozi mpitibwa Osama Ssemwogerere nga nvuddeyo okubeera nga nitaba mu lwokaano olw'okubeera nga twetaaga tukubeera nga tukyusa obukulembeze obw'eggwanga obuliko nga sikitandise lwaleero nakitandika ebbanga mu biseera gye bivuddeko olw'ebizibu bannaffe abaatukulembera be bazze nga balaba nange nabiraba dda nga njagala okubeera mu bantu abagenda okubeera nga balongoosa embeera z'Abannayuganda n'okubeera nga bafuna obukulembeze obulungi nga bannaffe abali mu mawanga ag'enjawulo mu nsi ez'enjawulo bwe balina eddembe lyabwe ery'obwebange n'okubeera nga batambulira ku mateeka gennyini amatuufu agali mu constitution zaabwe. Ssebo ow'ekitiibwa nange njagala okubeera mu bantu abagenda okuba nga tuleeta eddembe mu Uganda wano naye nga okulireetawo olina kubeera nga gw'oli ku steering gw'ovuga olw'ensonga nti ekyennyanja kyonna okuvunda kitandikira ku mutwe. Omutwe gubeera nga mulungi nga tegunnavunda tegunnaduda ekyennyanja kibeera kiramu. So singa Bannayuganda banteekamu obwesige nembeera nga nze nkulembedde eggwanga lino ne bwe gibeera emyaka 5 gyokka nsobola okutereeza embeera mu Uganda wano bannaffe ne beeyagalira mu nsi yaabwe nga n'abalala abeeyagalira mu nsi zaabwe. Essebo tweyanza nnyo tweyanziga tugenda otambula olunaku olwaleero tugenda kwogera nsonga za national issue nsonga za ggwanga lyonna. Njala tutandikire wano ebikuwaliriza okwesobolayo kugamba nti kati nange entebe eyo njeetaaga era singa mba ngituddemu nsobola kukola bino na bino. Ebyetaagisa okukolebwa njagala ebikuwaliriza byogana nti bino bye bimpaliriza okujja. Ebimpaliriza okujja bingi naye ate ekisembyeyo nga kingenda okwogerako olwaleero katonotono y'ensonga y'Abannayuganda ababonaabona mu Uganda wano eno n'okusinga abasinga abali wabweru wa Uganda. Ntambuddeko mu ttuwa yange angenzeko mu nsi ez'enjawulo nkomekkereza nga ndi mu nsi eyitibwa United Arab Emirates. Ntambudde mu bibuga byonna ebya United Arab Emirates abasinga bagiyita Dubai. Sisinkanye Bannayuganda bangi nga babonaabona mu nsi eyo nga tebalina mirimu gye bali tebalina mirimu ate nga badduka wano genda kukola mirimu ne gye baddusa wano butabawo mirimu. Nino basiŋŋaana nga bali eri tebalina mirimu nga babonaabona bali ku street nga ne eya tiketi emuzze Uganda tasobola gyetuusaako nga ne bwakuba akasimu e Uganda bamuweereze ssente naye tezikola ki? Teziriyo. Ntuuseeko mu makomera aga ensi eyitibwa United Arab Emirates. Mu butuufu Bannayuganda bali omwo tebalina buyambi gye bali teri wa Luganda amukyalira nga ne kati bamanyi gyali abamu n'obasiŋŋaana nga ye agamba at least kanfiire eno paka gavumenti lwena ekyuka. So tebalina ssuubi bagala gavumenti ekyuke basobole okudda abo be balina air ticket esobola obbazza bagala gavumenti emule kukyuka bali okubakomewo. Lwaki? Nti enfuga eya gavumenti yaffe eya NRM ekulembera Mwami Museveni tefevalinga Bannayuganda efevalingako abatono. So zezimu ku nsonga lwaki nvuddeyo nteeka ettaffaali
ku nkyukakyuka ya Uganda government ya NRM eveeko tuteekeko obukulembeze obunasobola okugira bannayuganda bali stranded out of Uganda basobola okudda ku butaka. Naawe kati abali stranded mu Uganda nga talina mulimu ali awo, abali stranded mu Uganda bangi be basinga obungi nabo beetaaga okuyambibwa okuliyetinga egiyitibwa emirimu basobole okubeera nga beyagalira mu nsi yaabwe. Oluusi balekerawo n'okugenda. Abantu abasinga bali mu Uganda mukama wange abasinga bali mu kunoonya ssente zibafulumya Uganda naye tebalina mukisa ogwo olw'ensonga nti income nnafu tebafuna ssente. Bw'abeera mulimi alimayo season ng'anoonyamu ssente zimutwala bweru ng'ekirowoozo ekyo kikimututta okulima naye nazo n'atazikola ki n'atazifuna. Kati ono yeewoze mu kabbanka n'asingayo ka politike ate n'atuuka eri n'asiraana nnyo okusinga abadde ewaka. So singa obukulembeze bwe nabeera nga bukyuse nga tuzizzaako gavumenti empya ekivuddeyo nange neesoboleyo oba oli awo binaasobola okukyukamukko. Okwesobolayo kwagala kutaasa bannansi oba kweyagaliza nti owaayi nange naleetaze okubeera mu okuba omukulembeze oba olumirirwa ono nti naye singa mbaawo nsobola okuyamba oyo. Oluganda okusinziira nganze ku lwange nganze omuntu omu okusinziira ku byendabye bannayuganda bonna beetaaga okutaasibwa abali mu Uganda n'abali wabweru wa Uganda era nga ekinzijeeyo kwe kubeera nga bannayuganda bataasibwe. Nesebo Uganda gye wandiyagadde yandibadde efaanana etya? Nali yagadde Uganda nga bannansi baayo bagyeyagaliramu nga tebaaleetaaze kugenda wabweru kugenda kunoonya mirimu era nga bali mu mbeera nnungi ng'amateeka gatambula bulungi. Bayirawe kankubulireko sebo mu nsi ze ntambuddeko teziringa Uganda. Nja kulifaalinga nnyo ku nsi eyitibwa United Arab Emirates. United Arab Emirates amateeka gaayo gakola. Etteeka libateeka. Etteeka libateeka terikolera kiyumba kya Nabbobi. Ganago waffe no Uganda omukulembeze w'eggwanga awa order etteeka ne likola ennaku 3 ku 4. Birikola ennaku 3 ku 4 ne livaawo. Olwo buli omu n'atandika okuba nga addeyo ku byabadde akola. Naye eri kankubulyeko ne poliisi togiraba. Abakuumaddembe tobalaba. Nedda ssebo. Obalaba nga bakunonye. Kukwata. Oluusi bakubira n'akasimu. Neweereeta. So twetaaga Uganda etuukane ku mutindo ng'ogwo. Amateeka gaayo katugeze nti traffic kizibu nnyo okusingana ba traffic abeereega ne ba driver ku makubo. Nedda ssebo. So twagala Uganda etuukane ku mutindo ate nga United Arab Emirates nto ku Uganda. Kale wona osinzira okubeera nga otulaba byonna byokola tukwaniriza nnyo mu kitundu kino ekyokubiri. Tukyayogera ebigambo ne Mr. Semwogerere. Tuli ku bizibu byalaba ebisomoza bannayuganda nga bye bimu ku bimuleese okujja mu lwokaano okwesimbawo ku bwa pulezidenti bw'eggwanga lino eryaffe erya Uganda. Ebizibu ebisomoza bannayuganda byogamba nti bino bibasomoza era bye bindeeta okulabikako ku Kakonge 2026. Oluganda nga bwe nagambye nti ebizibu bingi bikyali bingi nnyo. Ebimu biriwo kiguumaaza. Biriwo nga bateerawo kiguumaaza nga bwe nogamba nti ntadde wano essomero. Naye nga mu ssomero abaana bayingira buyingize kutuulayo ku butuuzi na kuyimba nyimba ne baddeeka. Ebyensoma bikyali bibi. Education system mufu. Ekyo bannange banayabufuzi bannange bazinga batufuna ebipapula. Wano osoma kufuna mpapula so si kufuna mulimu. Kiki kiviirako bannayuganda ne bava mu Uganda. Because omuntu amaliriza degree n'omusinga nange ali mu katiba kuba buloka. Naye nga omulimu gwe yasoma tagufunye. Ate nga alina first class. Nga talina first class degree.
kakati n'olwensonga eyo bannayuganda ensonga lwaki tebawangalira mu nsi yaabwe tebagiyagaliddemu. Mwai Museveni lumu yagamba Uganda etandise okumpoomera naye ku myaka gyaliko iri myaka katugeze ejjawo kale 8 kale 8 niwe beera 7 ega Uganda etandise okumpoomera. Uganda etandise omuwoomera niba na Uganda tebawoomera ye emuwoomera naye ate abagirimu bakulembera batabagikola ki tebagifunamu tebagiwoomerwa essebo kati tusoose ku education system nfu. Tugende walala bwogenda amalwaliro nagumafu amalwaliro batolina ssente tojjanjaba bulungi obugende n'ofunayo panado ugamba ati ddagala genda oligule mu kliniki genda mu pharmacy tuliraanyaawo oba oyagala obujjanjabi wabaayo aka private munda ate nga nako ka musawo kaba ka musawo olina okusasula ssente ka private kali eri kogendamu ng'osasula ssente ate nga bwanana sema prize ku busomesa mu masomero ga government olwalira aga Uganda aga UPE that is an empty promise because Mr. President Mr. Museveni atugamba nti okusoma kwaki kwa bwirire universal primary education bonna basome niyo goloza bonna basome wali bonna basome ekyamuteekesaawo sidi school nziraba bazizimba mu magombolo ekyo kigumaza omwana wa Museveni asobola osomerayo nowe headmaster w'essomero eno netayinza kusomerayo lwaki nti bibatuwadde bifu bwe liba nga essomero yadde nga terisomesa ate bulungi naye era abaana basasula school fees mu ngeri zino wammanga babatumeeza obuugi sente ogamba kyasasula emitono 7 za buugi bwampaka ekiwole ssebo ga nti okulya ekyemisana kwabwatteeka emitwalo 8 oba 10 tugenze mu 17 omunaku agenda asomesayo omwana bonna basomewo abagagga so ebeera kiguumaaza tubawadde free education naye nga tisonti free education lwaki nti headmaster olw'okuba naye afuna obusaala butono akasente katono alina okusala amagezi anyigirize bano abaana abasoma abaagala ebyobwereere abanyigirize baveemu ki sente saato omuzadde atutta omwana mu private school oluusi ayinza okubeera successful okusinga atutta omwana mu gavumenti. Tulabya ebyenjigiriza amalwaliro bifu byemu kubikuleeta yesebo then enguudo ziri zitya zo kuggwe enguudo bw'okompeyalinga Uganda ne Rwanda Rwanda nto ku Uganda nkakasa nti omukulembeze w'e Rwanda twamuteekateeka wano okubeera nga agenda afuge Rwanda naye ebbanga Mr. Kagame lyamaze ku bukulembeze enguudo ze situufu nfundamukko naye nnungi ate nnyonjo naye Uganda tuuka mu kibuga Kampala ebinnya enkuba etonnyo ojja kulaba emyala nga gijjudde ebiveera biri omwo n'okugalagira obulagizi minisitule y'ebyobulamu okuyonja ekibuga tekisoboka ekibuga Kampala enguudo nfusebo as compared ku z'aba neighboring countries so ensonga nyingi eziviiriddeko mubeere nga nvaayo okubeera nga tereza eggwanga lyaffe tulibeeremu nga tuli basanyufu. Oyimiridde otya ebyobufuzi bya Uganda bya ssente yesewo oli agamba kati ono alina ssente sobola otambula eggwanga lyonna ani amuli emabega n'ebirala ensonga ya ssente teriyo muntu ayinza kuvaayo nga talina obusobozi mbulina bagamba omulalu tagwa ddalu I mean omunafu olina kubanga olina amaanyi omunafu tagwa ddalu esebo era nkakasa nti obusobozi mbulina however era nja kwetaaga era nga nja kusaba bannayuganda bonna abali mu Uganda n'abali wabweru okunkwasizaako because Mr. Museveni bwe yali nga atandika ayagala okutwala entebe eno yaddukira Libya ofuna obuyambi yaddukira Libya n'afuna obuyambi naye nga yalinawo entandikwa nange entandikwa njiyina neera nkyetaaga obuyambi okuva mu bannayuganda tewesimbanga mu kifo kya byabufuzi kyonna nali neesimbyewo kubwa neesimbyewo chairman LC3 Busia municipality yesewo kati ovudde kuba LC3 n'ojja kuba president ebbanga litambuddeko
because LC3 kizibu ko kusalirawo Uganda obuyinza batoyina buli obuyinza batoyina ogenda kwogera ki toyina so neetaaga ntebe ya ggwanga nsobole okutulamu ne bana Uganda tutereeze Uganda yaffe ndabanga essenyo wansi okusinziira ku nsi ezituliraanye ate nga ffe tuzisinga obukulu so muna Uganda njagala otunemu yo kamera musajja akumpere singo muna Uganda omukakase nti ku 2026 gwine enjawulo ey'amaanyi kubanga balaba babaddewo andi nga balina omugundo ogw'amaanyi ne batasobola oyina enjawulo ey'amaanyi gy'osobola okuteekawo andi ekyenjawulo gwe ky'olina kuba n'abalala okusobola okuwa obukulembeze kubanga okwesigisa obukulembeze si kyangu tuba tukwasizza obuyinza bwa Uganda oba wadde mero gitunda kamera yiyo singa omusajja akagikuteekemu bannayuganda mbakakasa nze n'amanya go ng'okataddeko gonna nze Usama Abdallah Semwogerere singa munanteekamu obwesige obuwagizi bwammwe ne mubumpa kale ne bamumpaako hafu y'abankulembedde oba y'abankulembera okubeera nga bajja mu byobufuzi nkakasa nti enkyukakyuka esobola okubeerawo owekitiibwa nga nkakasa bannayuganda nti mbadde seetaaga mwami Museveni atuuke 2026 ng'akyali ku bukulembezi bwa ggwanga nedda mwami Museveni asaana kuvaako before 2026 akalulu kano tasaana keetabamu asaana alizayininge before 2026 era nkakasa nti singa bannayuganda banteekamu obwesige ne tukwasiza wamu nga nze nkutte bendera okutandika n'olwaleero ne bafunye message eno 2026 asooka okutuuka nga mwami Museveni akoze eki alizayinize because we can force him to resign. Bana baliwo bali mu muzannya balala tebali mu muzannyo ne buli omwe alina enkola eyiye bagezezzaako tetuyinza gamba nti abasoose tebagezezzaako bagezezzaako his excellence Kano Kizza Besigye yagezaako n'atuuka waatuuka ne tulaba nga agezezzaako his excellence Kyagulanyi Ssentamu agezezzaako naye bannayuganda baagala kulaba mwami Museveni ng'ali ku mabbali nga Uganda etambula n'obukulembeze obupya so ate nga mwami Museveni yatugamba nti akapapula tekamukola ki tekamujja mu ntebe kati akapapula kaba tekajja mwami Museveni mu ntebe yadde nga tupulaninga okuyimirirawo 2026 naye ate yeetaaga kugenda before 2026 because bw'abanga yagenda okutegeka akalulu kano era commissioning nga yiye abategeka bonna okuva ku village level paka ku national level bonna nga babi ne police nga yiye lutuufu era bagenda kubba akalulu kange nze nkakasa nti bannayuganda bajja kumpa akalulu era bajja kunjagala era banjagala era bajja kunteekamu obwesige naye seesiga mwami Museveni kutegeka kalulu era kinali badde nkubira omulanga bannayuganda bonna nabo bonna bapulaninga okwesimbawo ku ntebe y'emu y'obukulembeze bw'eggwanga nga nze tukwasaganyize wamu mwami Museveni tumugobe nga 2026 tannatuuka 2026 agenda okutuuka nga mwami Museveni amaze okulizayininga tagenda kulizayininga nga tumuweeweeta buweeweesi yeetaaga kumuviira mu buntu alizayininge tuteekewo akakiiko akanaabera Newton oba UN ejeberenga ekola ki presiding over the elections kwa Museveni ngali out golaba kiri feya omuntu ali mu ntebe ati abategeka akalulu anti alonda parliament neba kakasa atana busobozi emuwandula in fact electoral commission yamaze nadde okusaba trillion emu ne billion ezisoba mu bisatu okutegeka akalulu kano 2026 yeso tuli mu kumaliriza kyekyo kyenkugambye okitiibwa nti mwami Museveni tukwasize wamu bannabyabufuzi bonna abeegwanyiza entebe eyo tuli bangi sinza gamba nti nzija nzekka nabula bajja kuvaayo tukwasize wamu obwongo mwami Museveni tumugobe before 2026 alizayininga asobola okulizayininga so pate tonagifuna oba wagifunye gyogenda okugiramu ekya pate gye ngenda okugiramu nkyakyesigalizza nja kubeera nga nkyanjulira abantu babeere nga bakitegeera mu bbanga ttono nnyo but kakuyege ye wamutandise dda kakuyege namutandise dda
ba members mu buli district mbayina abali mu kubeera nga bankuyegera n'okutegeeza abantu bannayuganda nti omukulembeze omujja gwe tugenda okukolagana naye ow'abantu agenda okujjako Mwami Museveni kyeva ngamba okujjako Mwami Museveni because we tugenda mu kalu tajja kuvaako yes yadde nkagendamu naye nkamanyi tekakola ki tekamala tuteka ku forces okubeera nga twegasse wamu ne bannayuganda ffenna ne tukolera wamu Mwami Museveni tugwa mugobi so ngenda kwesimba 2026 naye njagala aleme kutuusa 2026 ng'akyali mukulembeze gwe nawe wennyini okimanyi nti ogenda kusimba 2026 yes naye akalulu tekamala mujjako kyekiresa olwo tulina kumugoba bugobi ne tugoba Mwami Museveni ne tumugoba bugobi ku ntebe ntumufosinga ntekalakasa waliwo engeri endala gisobola okukola nga siza kwekalakasa nene zimutwala tumutwala gagenda tukoyi bannayuganda balina amaanyi ffena netumukyawa omulundi gumu netukyawa abantu bakolagana nabo netukyayogera nabo engeri nyingi ezijjako Mwami Museveni agenda Museveni wamaanyi nnyo yakana nga yakulembera naye nti bannayuganda basiimu gyali abamu tebalina busungu tetundafuna busungu tulira waneeno Kenya Kenya bagamba nti ojja vaako because basalawo bannayuganda tetusalawo kyenjagala okuteeka mu bannayuganda tuyiga okusalawo tufune obusungu tujjukire byatukoze tujjukire n'emyaka ameka ana gatufuze nene gino emyaka emirala zaawangula balonda mulondi besimbawo bagenda mu kabokisi ne bamulonda nati kyekiri kye nagambye bamulangirira n'akulembera emyaka 5 kyekiri kye nakugambye nti tayinza butawangula nga electoral commission yiye essebu bw'obeera ggwe ng'oli mu ntebe okyagyegwanyiza ate akutegeka okulonda wuwo akuuma akalulu wuwo amagye gago ne ssente za Uganda ziri mu nsawo yo gw'otoolako bayinza okuwangula akalulu ebigambo ebisemba ng'otunudde mu kamera eyo eri bannayuganda abakasooka okulaba mulundi ogusooka ng'ovuddeyo okujja okwegwanyiza entebe ennene ey'eggwanga esinga nga tumaliriza bannayuganda mwenna mbategeeza era nga mbasaba nti tukwasize wamu mu nsonga eno nsaba obuwagizi bwammwe n'okwongera okunneegattako abanneegasseeko olwedde nyongera okubeebaza tutambulize wamu okulaba nga tununula eggwanga lyaffe okuva mu bamukwata mmundu liddemu ffe ba civilian olw'ensonga nti bamukwata mmundu abayeekera baba beefaako bokka enfuga gye batufugamu batufuga nfuga ya kindamagye ate nga ffe tetumanyi mmundu tetubeerangako mu nsiko tetuli bayeekera twetaaga eggwanga litambuzibwe abantu ba bulijjo tutambulire ku constitution yaffe nga buwola ba Kenya bwetambula Tanzania bwetambula tuzzewo ebisanja age limit because omuntu bwakula ennyo nange nina bazadde bange bakulu naye omuntu bwakula ennyo mubamu byagenda nga yeerabira asobola okuwuzibwa oluusi yeerabira mu mbeera bwetyo tuzzewo ebisanja tumanye nti ebisanja omuntu afuga ebisanja bimeka bibiri nga Kenya bwekola ye neiba kyenvudde ngamba Kenya tuzzewo ebisanja age limit eddewo n'okwongera okutereeza amateeka aganyigiriza bannayuganda so mbasaba bannayuganda tukwasize wamu ensonga eno tulabe nga Mwami Museveni avaako ne NRM government mu 2026 nga tannatuuka mu myezi 8 gitumala okubeera mu 8 omwaka ogujja Mwami Museveni asooka nga agenze singa tuba tufunye obuwagizi okuva eri bannayuganda bonna tuyanze gonna obadde osinzira okubeera nga otulaba tutambuddewo olunaku olwaleero tujja kwongera okukomawo ne Mr. Semwogerere twongere okwogera ebigambo ku nsonga eno kubanga n'ensonga nnene si constituency si district wabula ggwanga ddamba eggwanga kitegeeza buli kitundu kirina ebikiruma buli kitundu kirina ebikisoomooza abeeri balima bikajjo abeeno balima mmwanyi abeeri tebalima abeeri bakola bina abeeri bavuba n'ebirala Damasenya abadde ku kamera nze Matiya Sekanjako akuume